Abasukra Herbal Solutions katwe faba kubuka mukujjanja bendwadde ezenjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ezenjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde ka buweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira Abasukra Herbal Solutions katwe ku nooti 75544314 beba Shukra Herbal Solutions katwe. Gonza musindika ya sente eri abagalwabo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwabo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwabo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagala baffe ensimbi mu bwangu ddala. Boss Lugalambi Mugobi gulo yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyiika ne muleka. Leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera ekyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zidden Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Nawe oba oli awayinza okuba kwololo yabalaze toli we yamulaze munne. Naye ate era kati era ekyo kiba onati kati ono mukyala muto ate mukyala mukulu ye yandibadde anyiga nti waliwo gwe baaleese. Era ebintu ebyo byonna nekamba buulire nze kyensinga okwogera oba okugamba abantu wadde ddiini etukkiriza naye mu mutima ffe abakyala kiri tekiggwawo. Nze Aisha kyendowooza mu mutima gwange sisobola kulekayo kububa. Nze bbuba nnyina lingi nnyo nga gye nkomeza ate nkulimbe lyo nnyina lingi nnyo era sikkiriza kufumba na mukazi yenna. Ekyo haramu wadde ddiini ekikkiriza naye nze mu mutima gwange sikikkiriza. Tokkiriza? Sikkiriza kufumba na mukazi yenna. Ate ne mukyala muto waba yagaanye okubuuza ku oli kituufu yali ose n'agaana. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tusinzidde wano Bukoto. Sibe kiri? Tusanyusa okulaba Hajati. Nango basanga. Happy New Year. Happy New Year tumpozi tuludde okulabagana. Tuludde olabagana twase mulagano bako nsonga za rape. Ebbanga gwanvu. Nepa akatitatereranga abantu bamuli bubi omusajja bayawukanye baddinganye bayawukanye baddinga twamugamba kasite kyokkola akimanyi otatumalira budde tumuleke. Suka obuze kuba tulaba n'abatuwuliriza abatuwuliriza mwenna mbagala nnyo mbalamusizaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam. Kiri ekyeyogerayo munaye nkyerabira obulamu bugamba butya Hajati? Obulamu alhamdulillah tabubadde bubi n'akamu neeyagala ndowooza ondaba. Bannange abantu bo ojjanjaba nnyo n'amaanyi omulimu ngukola bakimanyi tofuna bujulizi abantu mbajjanjaba omulimu ngukolera ddala edduwa ez'amaanyi nzisindika buli kimu kyonna. Hajati ono alomba edduwa bakiyita batya ajjanjaba ng'akozesa Kuruhani ekitabo kya Katonda. So mu maaso awo nja kuba nkusomera ennamba ye naye si kyekimuleese leero.
leero azze kwogera ku basajja abasilamu. Inshallah. Waliwo video eyatambudde omukulu no ye Semakula. Ye mwami Semakula mugave munnange. Yasose omukyala namukwaga UBN, omukyala mukulu ne mukyala muto namukwaga UBN. Yaziba kwangidde wamu. Kati mukyala mukulu bambi n'asanyuka nnyo n'agwa Haji mu kifuba. Mukyala muto ng'alabika tammuka. Mukyala muto ne yeeveera. N'agaana. Kati be yagize n'abagamba abakyala bange gwe mukyala muto buuza kwoli. N'agaana. Mutolere salaamu. N'agaana. Mwewe haga. N'agaana. Okutuusa Haji Arafa Luwaga. Manyi naye musajja wange. Muganda woono. Yagenzeyo n'ayogera naye mu kwogera naye n'agenda n'amukolako kati ni baati nga takawaayo. Ne ŋŋamba ajja abikoze. Allahu Akbar. Lwaki ebintu bino mbise kakaaya abakyala bano saabayise kubalaga nti mbagulidde emmotoka kubanga babadde n'emmoloka naye babadde n'emmoloka za wansi kati nga batakisi wabeera waggulu babalindiza mu mutwe n'ensalawo mbagulire kawundo zino ogole atolole enamba y'okusala ngu otolere ono salaamu. Jangu otolere salaamu. Njagala okuva wano waggulu osigaza ekintu kimu salaamu. Ajje wano nze Semakula nze nayini famire zange oba nsazeewo ekintu ekisalawo ajje wano olwomu atwere salaamu akwate munne mu ngalo. Embeera wano wetutuusizza n'ebintu bibiri bye nategedde. Semakula amaka tali in charge. Ekituufu kiri nti nze kankyogereko bwe nti nga nze bwe nakirabye mu ndaba eyange nga nze saasanyuse siri musanyufu nakyo. Abamu kiyinza okuba kyabasanyusizza bala kyabanyumidde naye nze nnyina bwe nakirabye nti omwami ono yakozesezzaamu oba amateeka amangi oba tubuyita obuyinza obungi abambi bwe bakozesa oluusi oba olyawo nti yabawadde yeesi kirungi alhamdulillah yebale nnyo yebalire ddala era yakoze bulungi naye singa badde wakubawa buli omu yandimuwadde okusinziira nonsanga ewange nti Aisha mu makaago mukyala wange omwagala nkwagala nnyo nkuwadde ekirabo gundi n'oli ekintu kyekimu. Naye eddiini y'Obusiraamu egamba ki? Kuba bagamba nti eddiini y'Obusiraamu yo ekukiriza abakazi bana. Eddiini y'Obusiraamu yes kituufu ya abasajja bawa chance zonna okuwasa abakazi be baagala singa aba alina obusobozi ate era nga mwenkanya osobola otutuukiriza ekyenkanyi nga kyeyagezezzaako kuba obusobozi yabadde nabo n'agamba nti kawundo babadde bavuga emmotoka nga nyimpi nga baboda abatakisi balaba muki kati buli omu n'amuwa kawundo UBN 1A ono 1A
naye ate teyakozeseza bwenkanya obusobozi tabuyina mu kamera eri abalabi naye ffe tetumanyi nti oba kituufu ddala okuva emabega bwenkanya. Lwaki njogedde bwe nti mwami Kasuku oba olina abakyala bo oteeka okuba nga obamanyi buli omu empisa ze n'ono kitegeeza ekyo kye yakoze oteeka okuba omanyi nti abantu bano bakkaanya ba mukwano leka kuyimirira mu maaso g'abantu olw'okuba gwe otaddewo etteeka nti mbagabidde musituke mwewe salaamu mwewe ne haaga mu bantu ate ng'oyogeza maanyi kiyinza obutasoboka kubanga wabeerawo obukuukulu wakati era omukyala muto yakiraze nti nkwatagana tewakola ki mukyala muto just alina mpisa mbi kubanga nga naye tetutunulidde sayidi ye kati Hajati gwe sayidi ya mukyala muto ogitunuulira ota kituufu yakoze bubi era yaswazizza bbaawe ate mwattu kirungi yaswazizza omwami we kuba yamuwadde n'atamubalaamu nti alina nekyamuwadde era mukyala mukulu mwebaze yeebale kulaga mpisa nnungi yeebale nnyo yeebalire ddala naye mukyala muto yasiiwuusa empisa ate yaswazizza omwami we naye ate era sijja mujajinga nnyo nti yalaze empisa embi alabika yabadde n'ensonga ze naye mu mutima ng'omuki nga kiri kye baakoze yadde takyagala ekyokubaweeraawo bombi ate ne bamulagira akole kiri yadde takikola ki takyagala teyakyagadde tekimusanyusa nze bulijjo bwe njogera ne Shafiiki tulina Shafiiki Kayima nkola naye alina ebintu by'eddiini y'Obusiraamu byeyogera ye n'aga nti essira liri ku ddiini nsuubira nti bw'okkiriza nti waliyo omukyala omulala kati ffeno mu bakatuliki kibeera oke kuba ogamba nti waliyo omukyala omulala naye simumanyi oba tebamondaze n'abeera ewuwe no n'abeera ewuwe naawe oba oli awayinza okuba ku olwo lwe yabalaze toli we yamulaze munne naye ate era kati era ekyo kiba onati kati ono mukyala muto ate mukyala mukulu ye yandibadde anyiga nti waliwo gwe baaleese era ebintu ebyo byonna nekamba buulire nze kyensinga okwogera oba okugamba abantu wadde oddiini etukkiriza naye mu mutima ffe abakyala kiri tekiggwawo nze Aisha kyendowooza mu mutima gwange sisobola kulekayo kububa nze bbuba nnyina lingi nnyo nga gye nkomeza ate nkulimbe lyo nnyina lingi nnyo era sikkiriza kufumba na mukazi yenna ekyo haraamu wadde eddiini ekikkiriza naye nze mu mutima gwange sikikkiriza tokkiriza sikkiriza kufumba na mukazi yenna ate ne mukyala muto waba yagaanye okubuuza ku oli kituufu yalyose n'agaana yabadde takyagala oba oli awo ate n'ekirala omukyala mukulu yasanyuse n'awaayo haaga ebiseera ebisinga mu abaami bwemutwongerezaako abakyala ab'enjawulo tunyiiga lwakuba nti eddiini eba yakirambika sisobola kiraga mu bantu nja kuswala olwokuba eddiini yakyogerako ndi mukyala haaji ate nyombe nti bantaddeko omukyala n'obeera mu kunyigirizibwa kati omukyala oyinza okuba naye yawaddeyo haaga naye nga yakifere teriiyo yabulimba nga naye si musanyufu eno gye yasanyukidde nga bamuwa emmoto namba plate naye si musanyufu ate engeri gyali mukyala mukulu yayagadde okulaga ekifaananyi ekirungi eri abantu natayagala kubeera nampisa ngaoli zaakoze eki kuba kati nze ekyo kyokka kyenteekako essira nti kubanga olaba mwami Kasuku ekintu kino buli bakwongerako omukyalo omutima gunyiiga nibayita omulala omutima neokola ki otuuka ekiseera kati nga bw'okola byokoze sikyanyiiga nga ŋŋamba oyo namumanyiira nenkyajja kukola bw'ati bwe kibeera kati nsalawo okusapootinga buli kyokoze eki kyoba okoze naye alabika yamusapootinze kye yakoze naye nga naye si musanyufu nze neŋŋamba abaami mulekeraawo okozesa amaanyi agayitiridde obomba omuwadde oli muwere eri n'oli amuwadde muwere eri n'ekirala wali ebintu bye mukola ng'otugatta oba mukolo mumutuule mu mmotoka emutulagewa oba olaga ki ekyo ndeka ngende lwange n'oli muleka agenda tongatta n'oli si muganda wange tetwazaalibwa naye Haji Swaibo enyanama nze ndi ku saidi y'abakyala byeyogera tajja bisanyukira bosi wange awo ku Dembe Distributors enajja nankombi kuba ye atambula ne bakyala be babiri era omu n'atuula eno omulala n'atuula eno era n'akwanjulira nti ono ye mukyala muto ono mukyala mukulu mubuuze ku mwami Kasuku naye wallahi nkikugamba nga tutudde wano abantu aba batuula olw'obuyinza bwa bba waabwe n'amateeka g'eddiini naye wano ku mutima wallahi tekisobola kuvaawo ojja obuuza omukyala yenna nga sinze nga mukyala musiraamu Hajati omusange bulungi omubuuze nga takukisizza ajja kukugamba nti ekintu ekyo kikola ki naye kati anti kati question ebeerawo kati gwe omukyala omusiraamu kiki ekikutwala okkiriza obeere namba 2 kuba namba emu ye tuyinza otegeera nti bamusanga yekka
gwe bw'oba omanyi nti olina kali kabiifu kosimaati zisifumba na mukazi mulala biki waki okkiriza okuyingira namba 2 oba namba 3 oba namba 4 oluusi abantu baba neegundi zaabwe nnyingi asobola oyingayo n'agamba oba nze naawangula bali n'enfuuka emu bantu banyinya ekibaleeta okuba nga babeera namba 2 okitegeera abamu babalimba sirinaayo agenda okwekanga nga waakusatu bingi n'abaami babbula ayinza okuba nga omwami yamubula nagawaaye kammale gagwa wano naye nga ate neete kimusanyusa naye njagala oyogere ne ku kya ssente kuba kati abasinga kye batwala ssente nebyenfuna najja nagamba Hajja ajja kunzimbira amaka emmotoka ankole bw'ati naye nga si kyekigenderwa kyekiyambeerawo naye nze ngamba abakyala nze abange abali ku sayidi eyange era abampagira tetukkiriza kufumba n'abantu abo era nze abantu benkolako olinajja nagamba nti Hajja tineetaaga bufumbo njala kufumbira funa mwami mugagga atuukiridde kitegeera mba nnyina kuba nga nkubuulira ekintu kino wammanga teri kufumba namugjawo nze bwentyo bwenkola ebyange teri kwegamba omuntu bajjeewo njagala bufumbo yamukisa kufuna musajja bufumbo butukuvu bulungi era olina kuba nga ofunye obwo ng'oli hape oli musanyu teri mukazi kuyingirira mu maka ekitegeeza kati gwe Hajja ti osobola n'okubeera nga osaba zino dduwa omukazi teyeetaaga kumugattako wabeere eka mu bufumbo bwe tekisobokerako ddala era ekyo tekiriyo nze sifumba na mukazi nga bwe sikyagala mmanyi n'omulala takyagala era oyo agamba mbuno nze Hajja tyanfunira omusajja tubeere bataano tojja nze njagala oyo ayagala okufumba atya obwomu oyo gwenfiira ate bano banjagala kumubba ku mukazi gw'alina amubbe ku mukazi gw'alina akola ate yamwezze amwezze ekyo tetugendayo nnyo ekyo tulina ate era bwetujja tukikola lwaki abatafuna owuwe lwaki obba owa munno leero Hajja ti abakazi kabawagire ggwe si kumbagira kyekituufu mutulumya nnyo mutuyisa bubi omuntu alina kufumba yekka ate era ebiseera ebisinga obeera ne bbaawo muyise wala muvudde wala mukoze ebintu byammwe mutobye maama gwe nojja ova eri neweetuuza ne bakwata zikawundo nga ze nalabye UBN kawundo ne bakuwa nange ne batuwa ne twenkanankana nze yamenyeka ne batuwa ne twenkana tunanga obwo si bwenkanya abakazi muzannya nnyo kaadi eyo naawe mubeera mwatoba biki naawe Hajja ti ebyo byesaagalira mwagala kanyuga bukanyu zitawulo buli kiseera naye anyway but the thing is twali twogeramu ne Ruth Kalibbala ku show yaffe yatwezimba era nga tudiscussingamu ekyo ekintu nange saakitegedde bulungi lwakuba challenge yokka gye nafunyeemu eri emu nze mbeera ndowooza nti naddala omukyala because myamwe fam believer nti omusajja obulamu bwe bwonna nyiikira kimu kunoonya ssente ofuba olaba nti bw'oba ozadde abaana basobola okusoma n'ofuna ebyetaago ebisooka then nga balina ne baati ku mitwe they have a roof under they have a roof on top of their heads nti basobola okwebaka ne balya ne banywa be balwala ne bagenda mu ddwaliro ne basoma kati ebisigadde waliwo ebintu ebimu omusajja byakola yes akwanye naye gwe omukyala n'olowooza bigger than just nti yakwanye kati omukyala ono okugaana okubuuza oli n'anyiga nga bamuwadde kawundo gw'omanyi kawundo ku kanamba UBN yakafuluma tennayingira wiiki ezi Hajja agikuwadde n'omuswaliza semakula waswadde waveeyo omukyala asobola otugamba nti ye bwe baba bakuyimiriza obbawo nagamba nkuwa kawundo nkuwa amaka nkuwa kimpasa omukazi waliwo asobola okikkiriza bakyala tewali buli omu agamba ebyo byonna bireka osigale ng'oli wange ekyo ekintu kyagenda wala naye abaami musaliriza nnyo muleme okukozesa nnyo obuyinza obususe wamma nze gwe omukyala ali eyo nkubuulira ng'olina bbaawo gw'ayagala okuleeta oba wakiwulidde luvuuvumu oba ki tokikkiriza nze wendi okukulwanirira nkubira bukubizi ssimu ekyo nja kirwanako tewali kusala olina kufumba bwavu mpaka naye kati ono omuwala ye yandibadde tabeerako ensonyi ne zimukwata omanyi waliwo oga nti kale tuli mu bantu anti ebyo byonna babireeta abasajja kusaliriza olw'ensonga nti omwami ono ayinza okuba yamulaga nti amwagala byonna byakoze tebimuswaza golooza kyeyakoze mu bantu yatuuseyo n'amugoba
ayinza n'okuba teyakirabye naye ng'ate kyaswazizza musajja era yaswalidde ddala musajja ye yaswadde yategese ye teyakifunyemu wabula kyamuswaziza buki nze kyekyasize awo kyokka kye nalabyemu obuyinza bwo tebwakoze byamuswaziza byategese kuba kati omusajja watuukira okugamba nti gwe buuza kwoli ate nekyetaagisa omuko okujja okulagirako balina omulagira Hajati alina ssente Hajati alina ssente ze omusajja akuwadde kawunda empya ng'owoza mbu yambogoledde abakazi Hajati mulekerawo ebyo ebintu abakyala bajja bayisa bubi olw'okuba mbu gwe olowooza okozesa ssente ze zigula mutima gwa muntu ng'ojja kukozesa nnyo ssente zo olowooze mbu olw'okuba olina ssente olina kukola kyoyagadde ofunemu ebizibu ate ebirala gweokimanyi abantu abakyala abamu bali mu maka bafumba lw'abaana bafumba lw'abaana abamu bafumba batya okuddayo ewaabwe okwoza ebintu ate wakawo tayoza bintu anti bino babeerawo n'omukozi abaana baatoma naye odda ewammwe ne bakukeeza ni munaye gwe obufumbo bwakulema tubayo tosaba oyere ku lujja yoza ku bintu nga wasemba bikola emyaka 10 n'egi n'oyingira n'agamba kikomyewo anti kati awo naye nga yakukoyera ekintu kimu gw'owasa nkya n'owasa anti kati faawo Hajati we tugambira nti bw'oba ng'owulira nti kinono kyakola kikyamu teweesibaawo kwekwasa baana n'abaana bo genda nabo naye musigalawo lwa nnusu ono omusajja wadde mwenzi akuliisa akunywesa akulabirira bw'olwala n'akujjanjabisa naffe tulina kye tubagattako kinene bantu mmwe musiimu neyanzanyo neyanzeege bulijjo kyenjagala omumanya mutugattako ki Hajati tubagattako nzijja nenkusanga tolina kuyina nenkugumiikiriza ne tubeerawo nengumira buli kimu naye kale wulira kati wulira ebintu ebyo kati olwo maama wange eyanzaala gwe nabeera naye nga yangulira n'okungulira ati kankubuulire maama wakuzaala notuuka mu myaka gy'omwawukanako nakunkwasa nenfuuka maamawo nfuuka maamawo nentandika okukulabya nenkuwoleza nenkubakagoye ak'omunda mba siri maamawo maama w'omuntu tebamukompeyalinga ku mmwe anti olina abaana botobeera maama namba 2 ntandise okukulabirira anti kati maama wange ye taŋŋambako kati maama wange asobola okwekola oyo omukazi bye yeekolaawo kati gwe maama wo teyakubuuliranko ng'okomyewo ekyo naga mwana wange kiyitiridde tokomawo zino saawa teyaŋŋambako yakulekanga n'obeera ndagalaale kitegeeza nange mba ndi mu mikono gyo nga maama wo nsobola okuga mwami okomyewo leeti maama wange kye yaŋŋamba bwe nakoma woleeti ebbanga ne liwera naŋŋamba okuza otuusa ova wano ffe tetujja zuuka kuggulirira neŋŋenda kati naawe twagala benkomawo ennyo leeti nyinyonnyolo ŋŋambe nga maama wange nti munnaaye nze sikyasobola kugumiikiriza ng'okomawo bukya kaŋŋende bw'onaabanga onneetaaga ndabika emisana noonye gye nnaabeera kati awo tugenze baleka mukasala kkubo akasala ekkubo kati mugenda tuloga webale nnyo tugenda kukozesa pulaani bbi kasala kkubo kati kemwetaaga ate waliwo ekirala obeere ku ntoli nga kyenjogera kyokola kyeyawo ndowooza embeera awo weeto wegenda otutuuka kuba kitususseeko abakyala kanveeyo njogere ku kino ekintu kuba nze abakyala bantuukirira bangi mwerabira nnyo gye muvudde n'abakyala abo mwerabira nnyo mutwerabira mutuleka mu kaseera akazibu olw'okuba omumanyidde tukuze tuzadde abaana gwe nonzigalawo n'otandika omutindo omulala naffe katukozesa obuyinza bwaffe bwe tusobola tetulwanye tetukoze eki tukole kye tuteekeddwa okukola enzo wamma abakyala mbawagira edduwa yange ekola mujje erwaneko kasita okutte ku kiri ekyatugenda kubaleka mu kasala kkubo naye ngena nali mu ddinisa awaga anti naye mukyala bakazi nga batabuse nnyo ate tutabuse naye mutususseeko kiyitiridde so ekirungi ekinyambye nti omuntu gwenjogera naye Hajati yes so tulina we twekwasiza ali eyajajinga embu Hajati yamenyawo amateeka g'eddiini oba ag'obusiraamu nkimanya abantu bagenda buvaayo bakyogereko eddiini gyeri era tugikkiririzaamu naye ku mutima gwaffe naffe tulina kye twagalanga ffe so in other words kyogezaako ga nti eddiini n'omutima byanjawulo yes
eddiini tugikkiririzaamu era tujagala nnyo era tewali asobola kumenyawo mateeka ga ddiini naye omutima kitegeeza buli kyenkola nja kikkiriza olw'okuba eddiini egambye naye nga siri musanyufu kati mu butabeera musanyufu ku mutima onsuubira kukola ki kitegedde kyengezaako okugamba nti nzikiririza ewali mmwe nendaga nti buli kimu kyemukoze kinsanyusiza kumbe mu mutima sikoze eki sisanyuse naye anti kati olowooza ngenda kuzzaako ki ofundako n'omuntu kale kuba kati wano nze nze saagala kulimbalimba njogera kindi ku mutima kuba ne Katonda ekyasobola okukikkiriza omuntu ayogedde ekimuli ku mutima n'omuntu ayogera ekiri ku ngulu ng'alimba nze njogedde kindi ku mutima ate kyenjogedde abakyala bangi bakiwagira bwetambula ng'ogenda obuuza abakyala ne bw'abaani tewali agala kufumba na mukazi munne ekyo haramu tewali akyagala buli omu ayagala kubeera atya bwomu naye ate ebidda mu mateeka g'eddiini amala gakkiriza naga naakola ki eddiini yalagira kati nammwe ne mweyambisa obuyinza buli nti eddiini yagamba n'okola ekyo buli kimu n'okola buli kimu kyokola ki kyoyagala kumbe nze gwokikolako siri musanyufu nzikiriza lwakuba eddiini yagamba naye nti kati engeri gyekiri nti kibeera ekyo wakitobeera nga obikkabikkako mbikeko mpaka anti bikkabikako kati ngono baali mu bantu omusajja bannange waliwo ebintu ebimu bye tulina otutuuka omusango nagumusalidde yamanyi ye ataateekateeka bakyala be kuba namba 2 yamuswaziza namba emu waffe nze kuba empagira mukyala mulungi era mukyala gwe bale butatuswaza wakoze ekyamagezi oba oli musanyufu oba toli musanyufu walaze ekirungi mu bantu ate olina asiiwuka enki kyalaze nti ate oyo mukazi era si mukazi ate we yasoboledde okukola ekyo alaye kati munaye ate ekintu ekyewuunyisa kati olaba abawala abeekola ebyo ebyekisiru kaba kawooma nga katuŋŋununa nze nkubulira Hajati okasanga nga haji anyiiga ati fena olwa tuyinza okuba tuli wano tugamba haji ne bamuswaza kakuba evivi wali mu kisenga munaye haji obusungu bwe bwangu tebwabadde busungu kati leero onookola otya haji kumakya mujja n'emboozi muwoza katumulumbe kumakya temunnyonnyona kyendi mukugamba nti wabaawo awo akabadde akalala keyateekawo gwe kwotalaba nga ne bwasobya tokola ki tokyalaba golaba buli kyakola kati gwe n'okiyita kinga bw'ogambye kaba kakoze katya kaba kawooma kali kaba kakaawa nako nedda waayo abakazi balina ebintu bye bakola era nze kati bwe ngenze enkulaakulana n'entuuka eno bensanga abaagala nanga bayomba saawa yakwefunza kyoyagala neweefunza neweeyagaliza tenkulimbe saawa yakweyagaliza kiri kyowulya kyoyagala bw'okwatako nga naye onyweza nga weeyagaliza bw'okwatako nga onyweza nga weeyagaliza kintu kyo si byakusangangawo ne batwala butwazi twakoba otutwalira ebyaffe banaye tutobye nabyo owaayi ebintu si byangu n'enjogera y'ennaku zino bweri ebintu awe mulaga si byangu naye katwesabire twesabire kuba twetaaga okweteekamu essaala kati oguddewo mu luzungu nga you have opened the can of worms kati abakyala bagenda okwogera ebintu kati batuufu wamma bakyala mmwe nze ndi ku saidi yammwe simu yange kweri alina kyayitamu kyonna nga neetaaga ankubira essimu sa omukyala alina kubeera atya kobereyo n'onyigirizibwa omusajja akujoogajoga akukola bw'ati nkubira essimu nze ndi mulwaniriziwo ndi mabegawo ekimu kyonna buli mbeera gy'oyitamu ekirungi ekiriwo kiri kimu nti nga bwe mbadde mbagamba ateesa mukyala musiraamu omanyi waliwo maseeko omu yaŋŋamba nti Kasuku mwe temukirizibwa kwogera ku ddiini ya busiraamu kubeera nange benjogera ku bukatuliki bajja kumbuuza obwogerako ngaani naye kati nze ayogera wano ndi musiraamu naye kati nange soogedde ku lw'abasiraamu
naye oli musiraamu njogedde ku saidi y'abakyala era abo abasiraamu njogedde ku saidi y'abakyala kye tuyitamu kuba ndi mukyala soogedde ku lwa ddiini busiraamu butereevu anti no wakikuleetera ekyo nkugamba be nti kyoyogedde singa abadde mukyala mulala atali musiraamu nga yakyogedde era yandibadde ayogera ku lw'abakyala naye nga bamuzanya kaadi nti eddiini y'obuyisiraamu egamba etya sinnagiwakanyako njogedde ku kiri ku kati mitima gwe engeri gy'okyogedde okireese ng'olaga nti yesi eddiini weeri naye ate n'obuntu kubanga lwaki nkyogedde mwami Kasuku nti nze ntuukirirwa abantu ab'enjawulo abakyala abasiraamu owulira n'enfuna endowooza zaabwe ez'enjawulo ng'owulira balumwa emitima olw'ekintu kye tuyitamu ate nga so omusi babiri nange oba oli awo nyinza okuba nkifuna okitegedde kinsonga kinvuddeyo nange nkyogereko ate n'okusinzira kye nakoze eki kye nalabye kati soogedde nti lwa ddiini busiraamu yonna gw'omukyala aliyo nga gw'okibirivingiramu okikkiriza ky'oyagala alhamdulillah naye abangi ekyo tebakola ki nanti baga nti okay oyinza okuba okinyonyodde wali kyembadde ngeno oga nti eddiini y'obusiraamu ega nti abaana weebali ate bw'okkiriza n'oyigira olwokaano buli ekijjirako simanyi oba erina space ya feeling simanyi munanuŋŋamya kubanga okusinziira nze ku kyenalabye omusajja kye yakoze obwenkanya yabutaddewo UBN okitegeera ekyalaze nina obusobozi abuyina omu n'asanyuka omulala n'akiika ensingo obusobozi tewali singa bwabaddewo omulala teyandikiise oba waaka simanyi eyo sijja yingirayo kati ate busobozi ki bw'ogamba Hajati omusajja abawadde mwembe emmotoka mpya lwaki yagigabidde mu kamera lwaki yagigabire mu lujjudde lwaki teyagabidde buli omwe oleeta n'oŋŋamba munnaye hakki yange kino kiikino nkuwadde neeyanza nze mmanye neebaza gye nkwebazaamu buli omu alina ensanyuka gyakola ki lwaki oleeta mu lujjudde ate n'olaga nti owa n'amateeka situka obuuze ku situka otolere salaamu mutolere salaamu ekyo ekintu ekyokutolera munno salaamu Kasuku oba olina okuba wavudde eri mu makaago ng'okiteeseteese otegese bakyala bo okuva emabega n'omanya ne be balina okukola mu bantu nga tebakuswaza balina kweyisa batya naye bw'omala gajja buzi n'okola bukozi ensonga lwaki yaswadde bamuswazizza yadde egambye kayinza okuba kamuswaza naye nga kakola ki kyogambye naye Allah yasinga okumanya anyway the truth is nga bw'oyogedde feeling yebeera feeling nze bulijjo nagezaako kibuuza Shafik Kayima nti ki ekya feeling tekibaamu naŋŋamba eddiini kyebeera egambye tebakitunuulira bo batunuulira kyabwe kye beeyagaliza naye nga naffe kiruma muli munda olwaleero nze nkibagambye kubanga gwobuuza ayinza okuba tafunanga nabakyala 100 kwogera nabo naye nze nali nfunye n'12 nga bonna bakyala basiraamu n'oyogera nabo n'owulira endowooza gye balina leero ensonga yakinvuddeyo mbakiikirire ne bawunzika nga boogera kali munnaye naye eddiini bwegamba eddiini enzikiriza ate n'akola kyoyo eddiini bwegamba naye nga tali musanyufu anyway byebyo nno kyetuyize mu byonna nti abakyala bano tebaagala nnyo bagattako ekitegeeza nti ne boosiramuka kisigala kyekimu tebaagala yagala nnyo kati musajja wange ogenda laba ajja kunkubira essimu era nyinza omufuna mu program Swayibu Enyanama musajja wange wa Dembe Distributors agenda kumpitira wangambe Kasuku jangu nkuwe program namba omukyala oyo munnyonnyole obusiraamu nawaki omusajja teyabadde mu nsobi ajja kunnyonnyola oba okunnyonnyola abantu abalala naye tagenda kunnyonnyola mitima gyaffe tasobola kunnyonnyola mutima gwa muntu Kasuku tosobola kunnyonnyola mutima gwa muntu naye nze ndi mukyala omuluŋŋamya atuukirirwako abantu ab'enjawulo atula nakugamba ekiri ku mutima gwe nga takukwesa nakikunnyonnyola kyatasobola nagamba bbaawe nti mpita mu kino naye atula n'akaaba maziga nagamba kino bwekiti kyenkola ki kyempitamu naye eyo mu ndiri y'obusiraamu era abakyala beekubira amasimu ne beewooninga
batya watutama biki basajja wange era biki anti ekyo kyonna oyinza okusirika olw'eddiini eno n'ekitiibwa kya bbaawo oga waaki ate haji waana amanya nti nnakubidde oli naye singa kiba kisobose era osobola ogikuba n'obaayo akagambo k'omusokoolayo n'omugamba ekikazi gw'ekibi wavaawa naye n'oguma n'oga waayi kinaalabika kitya mu bantu n'obeera mu mbeera ey'okugumanga buli kaseera embeera gye mukooye. Well, the conversation continues. It's quite a very long one, but I think it's one of the issues byetaaga okwogerwako from a Muslim lady defending the women but not abusing the religion. Abakyala baleeta ku bannaye bayiga okweyisaako obulungi leka kukuleeta ate n'ofuuka ow'ekitalo. Bakuleesa ate nawe n'ofuukira munno gwe n'ofuuka wa kitalo nnyo. Siganye nze nyinza okuba omubi nga gw'oli mulungi naye kakkano omanye nti wansangawo owole weeyise bulungi omanye nti ekintu kye wajjamu kirinamu nnyini waakyo omanye wookoma. Tetugenda sukkawo awo olunaku lwaleero. Ngenda kubeera nga mbasaba nammwe mubeere nga mumpa ali ku kamera ng'etambula. Ngenda kubanga mbasaba mugenda kuba mumpa endowooza zammwe. Vidiyo eno ngenda giweerezaako Haji Kamoga Muhammad owa Kamoga Property Consultants atambula ne hakize era zimalina okwegatta ne zimukolera pate. Ngenda giweezaako Saddam Rashid Lukwago obayo oyo Saddam manyi sibabuzaabuza waliwo olumu Saddam Rashid hakize lwe zeegatta ne zimukolera birthday. Ekikolo olw'okuba kyekiriwo. Then ne musajja wange Swaib ku Dembe Distributors awo enajja nankumbi opposite Kenjoy Supermarket badiringa mu byamata Fresh Dairy ne products zaayo Ntebe Road yoko. Swaib ng'obulango tewakomawo leeta bulango oba yabaaki Swaib. Bazi n'ekirala mami Kasuku nina kyessoogeddeeko. Waliwo omuntu agenda okundaba eyo agambye nti Hajati nga yayogedde ku bakyala basiraamu bokka. Nayogedde ku bakyala buli mukyala gw'oli wano ku lw'abakyala oba mukatuliki oba mulokole oba musiraamu kasooba ng'oli muntu era ng'oli mukyala era ng'olina ky'oyitamu era ng'olumwa ntuukirira. Oyinza gamba maama Hajati yagamba abakyala basiraamu bwe baba mutuukira nedda kasitooba ng'oli mukyala buli kiyitibwa omukyala. Gw'ogamba nti omukyala alina kuba ne bbaawe omu yekka bwekityo bwe kirina okuba. Era Hajati agamba nti ye tafumba na muntu waakubiri. Nedda simenyawo mateeka ga busiraamu naye nze omutima gwange ekyo tegukyagala era na buli muntu nze amanyi gundi yange amanyi ekyo sikyagala era bw'ojja ku nsonga z'obufumbo sikkiriza nnamba 2 ewuwo oliyo wekka nnyo ate era nkyaliyo nze bw'omu tewali ayingirawo sikikkiriza ekyo. Enamba ya Hajati weeri awo abaagala okwogerako naye mujja kuba musobola omukubirako kansolingi n'ebisigadde luwa kansolingi n'ebirala bingi nnyo. Mboozi enyumye kigenda kubeera ku social media bamaseeka bagenda kwambala Hajati weetegeke. Until next time mubeere bulungi mweraba.